ne bwatyo basaba ngaffe tubalekera eddembe lyabwe. Owekitiibwa Khalifa owokubiri Omar bin Khattab radiyallahu anhu bwe yagenda okufuna ekisumuluzo kya Yerusaalemi, kubanga amagye gagenda galwana naye patriarch eyali, kubanga abakulira eddiini Orthodox Christian Orthodox bo ababakulira abapatriarch, kati patriarch eyaliwo n'agamba nti wayingira omuntu alwana, tewayingira omuntu wakiso, muyite omukulembeze wammwe ajje mukwasa ekisumuluzo mu mirembe. Era Khalifa Sayyidina Umar bin Khattab najja n'afuna ekisumuluzo mu mirembe, n'agenda ne baagala ne baagala okusaba bo mu kanisa yaabwe, ate naffe ne twaziina. Bwe twayaziina bagamba nti jangusa lina wano Khalifa, jangusa liri wano. N'agamba sijja kusaalirawo, tuli bakyafu, najisi sinajisi, naye ntidde Khashid, ntidde nti wayinza okujjayo abantu oluvannyuma lwange, wayinza okujja abantu oluvannyuma lwange ne bajja ne babanyagako ekifo kino nga beekwasa nti twalabawo mamu ng'akisaaliramu. Nga ontegedde omuli kyekyo kye yatya nga beekwasa twalabawo mamu olwokuba kirina kusigala nga kanisa sijja kisaaliramu kubanga bajja kibanyagako. Oyo yali ayogera ebyo yali mukulembeze ng'alina amagye nga ataddewo n'obukulembeze bw'obusiraamu mu kitundu ekyo. Yatya nti ekifo ky'abasajja bano tebakkirizanga ye, wayinza okubawo abakijaga n'atakisaaliramu, kirina kuumwa nga bwe kiri. Era n'okutuusa kati bakita kanisa tokiyama, kanisa tokiyama resurrection church. Awo Yesu wagambibwa nti weyazuukirira eyo resurrection church, kanisa tokiyama. Obusiraamu bwaffe bwe buto bufaanana nti ne bwe tuba ffe tulina obukulembeze, abo balina okusigalawo era balina okuweerezebwa. Ate nno basobola okusigalawo nga ffe tweyisizza bubi mu mpisa z'obusiraamu, kubanga obusiraamu bwe buggwayo mu mpisa zaabwo bavaayo n'ekkanisa yaabwe ne bagamba nti nabwe bufuuke muzikiti. Senga obusiraamu buggwayo mu mpisa zaabwo, abantu bonna ab'enzikiriza endala zonna balina kuyingira busiraamu. Oba muntegedde, mu mpisa zaabwo. Olabanga waliwo akyali ow'enzikiriza endala, ontegedde, ate nga tomuganye kujja kyokka ate ng'osomesa, naye nga tebajjanga tuggwayo ng'omanya nti obusiraamu n'empisa zaabwo na bino by'osomesa n'ebikolwa byabyo biganye okujja ekifaananyi ky'obusiraamu. Waliwo oli omwana yasanga maama we ng'ali mu kwegayirira, maama alina ebizibu, ng'ali mu kwegayirira Katonda amuwonya ebizibu, naye ate yamusanga ali mukwogera amannya, ayi Katonda nkusaba omalewo ebizibu bya Hajja Kigundi ne omwami Pawulo ne mwami, okumala essaawa 2 ng'ali mu kusaba Katonda agonjera ebizibu by'abalala ate nga ye alina ebizibu mukyala. Namugamba ti maama, ate kati obudde obumalidde ku balala nga ffe tulina ebizibu kino nekino nekino. N'agamba aljaaru thumma ddaaru. Enkola yaffe mu busiraamu aljaaru muliraano gwe gusookebwa okufiibwako, thumma ddaaru oluvannyuma n'otuuka waka. Kubanga era mufe ffenna tewali atambula yonna yonna gy'ovudde n'otuuka waka nga toyise ku muliraano. Kitegeeza ki? Nti akalungi konna k'oguze mujjukire k'oguze, ate tosooka kutuukaka ogambe nti mumutwalire.
osooka aljaa thumma ddaa. Omuntu alina okutuuka ewuwe asooka kuyita ku muliraano. Ow'omuliraano muwe olyoka otuuka eka. Obusiraamu nga buteekeddwa mu nkola eyo yeba enkola. Kakali oyo seggwanga ereekokolima etya atandike ogibasa nti agibbe ng'ate bw'onoosala yajja okusinga okulyako ekifi. Anakibaza atya mmala budde kubanga bwere bwagisala nze gwasooka. Obusiraamu nga buteekeddwa mu nkola obulungi, empisa ezo zonna emise gyonna giggwaawo senga buteekwa mu nkola. Kubanga mwe abasiraamu oba olyawo ne mu bayibuli, mwe abasiraamu mwe Allah nga mu Qur'ani mulimu inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi khalifa, omusigire. Kati kwogera okusigira omumanyi gwokiikirira wano, gwokiikirira wano Katonda. Inni jaa'ilun fil ardi khalifa, khalifatullah, gwokiikirira wano Katonda. Eri mu bayibuli kyebayita tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, oba mutegeera. Kubanga Katonda agenda kuwona omusigire obumu ku buvunaanyizibwa obubwe osobole mukiikirira. Okiikirira Katonda wano. Ate Katonda lwakola, Katonda ng'akoze ekintu kyonna eky'omugaso aba takinoonyaamu mugaso kuddira ye, kubanga ye si mwetaavu. Ghaniyu, ekigambo al-ghaniyu kitegeeza si mwetaavu. Talina nsonga yonna gyeyetaaga nti ekole obugulumivu bwe. Factors, baita factors. Tewali nsonga factors so asbab. Tewali nsonga zirina kubaawo nti Katonda abeere mugulumivu. Nti oba bwe zitaabeewo ng'agwa, nti oba munaakola shiriki nga Mungu agwa. Nedda. Tajja kuddamu kubeera wakitiibwa, nedda. Kati ye ghaniyu. Buli kyakoze aba takinoonyaamu mugaso gugwe. Katonda bwe yagamba omuntu okumukiikirira yali ayagala omuntu agasa abantu nga takinoonyezaamu mugaso gugwe. Alikikola oyo gwe bayita khalifa wa Mungu. Atannaba kukikola tannaba kutegeera omuntu kiki. Muntegeera? Obanga buli kyokola ogamba nfunirawa, ekintu kyakuzimba kyalo kino ogamba nfunirawa, bulungi bwansi otuusewa nti nfunirawa. Gwe ow'ekika ekyo toli khalifa wa Mungu, toli musigire wa Mungu, era tonnamanya kwani.